okusinzira tinange nakulira mu environment bweti so bwenfunyeyo akadde twebuzeeko nga baneko n'akatono kenkoze emyaka so nange tetulakizize babuzeeko twebongeko babeereyo nga badaba ku TV nga bawuliza omuziki gwange naye era kinekinga sense okuja ne interactinga nabo like personally netwebuzaako ekulaba nti naawe okoleredde buli kyolina ekyaliwo sosolye kati sosolye abo bomba manyi nnyo mbeera ki gyotasobola kwerabira mu ghetto bingi kubanga waliwo time ng'otuuka nga mutufu olabira ddala essubi likoze eki liweddewo tewali agenda kujja akole ki akulukirire kitegeera naye mukama ine engeri gyakikolamu buno obulamu abantu tukubeeramu naye tetubwevuma kubanga bwetufuula kyetuli ekitegeera so sijja kukwata kinga kintu kiri specific nti wane no natuuka neŋŋamba biganye embeera yabiwe eremesa nyingi nnyo gyesaagala kugendamu so much munda katwogere just good vibe positive energy katoleeta bad energy sigerera bad energy. Azawi since ova mu ghetto abantu abatali mu mbeera nnungi engeri gyokifurezizeemu abantu ate wano nakuba oluzungu wadde lwabitege naye era obaddemu point egamba nti ayagala kasente emiggo gye gyamenya buli omu mu nsi yonna yeetaaga sente n'omusajja alina obuwumbi n'obuwumbi yeetaaga sente naawe alina olukumi weetaaga ki sente kati just olina kukola amazima mbagulira teri agenda kujja kukwate ku mukono yafa kitegera mpozi ng'ofunye namukisa n'akuyamba naye ebiseera ebisinga kirinatandikira ku gwe n'ovumirira si byangwe naye olina okuvumirira okitegeera n'olemerako paka bw'okikuba nze waliwo ebiseera nga ntambula nengenda ku studio n'okugenda akafufu kakujjudde n'ogenda n'osigayo nga tolina kyolidde ate n'otambula n'okomawo naye eventually all that hard work paid off so kati abantu bannange abali mu mbeera eno yonna nze mbasaba kintu kimu temukowa teri kitasoboka nze zawadde enzaani genda bwogambye nti balina kukola nnyo oba balina kukola gwenga gwe oba otya mu ghetto kubanga right now oli successful Ghetto sivangayo. Ghetto will always be part of me, first of all. It's a part of me. Nze okukola nasooka kujjako mbeera ya complaininga nyendekera okubeera nga buli kaseera nerumaaluma complaininga nyiga nekubagiza ebyo nasooka okwesonyiwa kitegeera so eno embeera omuntu gyalabanga nti emalamu amaanyi zenagikyusa ogerenga like drive ensi yange nsobole okulaba nga nange nfuna omuntu afukako somebody kitegeera kwali kukola nnyo okupinga discipline kulemerako mubimanyi tuli abakyala olwaleero tukulabye ng'ogenze mu ghetto n'osisinkana bannebulira gyange lwaki osisinkanya bannekolera gyange abo sako wansi gundi Flora. Basically today is all about premiering my video nga bwe twali tuteeseza nti nganya ngenda kubanta video it's a song of my African music album and of course kugabanako ne ku musaala gwange gwe mumpadde zone ze mumpadde emyaka gino ebiri nze ne ngabanako
ne bakyali bange nzira ng'endi ghetto youth baddeko mu ghetto, so I understand the situation. So it's all about provide. Sijja gamba nti mbawadde kyamaanyi nnyo nnyo, just katono keesobodde ate era nja kukomawo bwenafunaanamu akomawo lwa buli ali wanene hasula bwenna tuyiriba, so why not share? abo bakyala olaba nga bannekolera gyange oyagala bave mu ogwo omulimu gwe bakola boolabye oba otegeeza otya bw'ogamba bannekolera gyange beetundira byabwe abeeryamu ekyo sikimanyiiko mulinayo gwe mulabye mu nsonga oba tolinayo oke tulabika mugenze kusomera awo woogenze owasomera awo awo si we nasomera nze nasomera wali ku St. Janani lumu ekikuba mutwe but ne wano times twajjanga kuba nalinga mu MDB ate nga bano bali heavy wano we twakweranga kyetwandise training n'omwami bamuyitanga Rami so badde nina okuyitirawo ko mbabuzeeko mbaweeko nekyentambudde nabyo MTV yabeera ne posting abantu abasinga tebategeeza owalabye ku post eyo kitegeeza ki ddala abatambi MTV is a big broadcasting okuntekako kitegeeza kinene nnyo because they have a wide coverage balina abantu bangi babalaba so giving me the chance to be on top of one of the artists to watch out 2022 means a lot to them because they're paying attention to what I'm doing and yeah olinda batuyibanga abamagye yali collabo naye tulabo zoomu abantu abasinga beebuuza Big Fameka wamukolera ekikono Big Fameka nti naye alina ghetto gy'alina okwasaganya ye Kawempe ekitegeera kati ye musajja wattu wamesebwa nzaala ye Kawempe ekitegeera so naye abadde alina okurepresentinga era nange nina okgenda enankulabye mu kiyaaye mu kiwuunya bayitamu twebuzeeko twogeko tuyitemu ffenna songiza benyo ennaku zino waliwo amawulire agatambulirayo amali naddala bagamba abayimbi baayo bakuba abantu basamba abantu gwe nga gwe kikuyisa kitya gwe nga Azawi buli mu kibiina sinze sina kyeki kikuyisa kitya tekina kiki tekina ngeri gyekimpisa because I know about such an issue awadde ezaggwa bakunominatinganga gwe era n'otwala okubanga gwe female artist mu Uganda yali best n'ogwo omwaka ddala oguwedde abantu abasinga bakulisayizinga kikyosobola okubagamba bibeeramu not everyone is going to be on your side and it makes a lot of sense because singa buli omu ali kusayizinga have to work better and they are entitled to their opinion fine awadi zaali zammwe eziriwa zabbaazi baba bafuna nnyingi abayimbi ab'enjawulo nga bawangudde baazi ab'enjawulo nga sinabaswanyi so whatever you say waliwo amawulire agatambula ku social media nga bagamba bakuyeemu emmotoka abaswanguzi kituufu kikuba tuginoonyeza tugirabye bannange kati nange ndi muyimbi of course sijja kubanga buli kaseera ntambuza bigere wadde leero ntambuza bigere of course time etuuka nga woba ofunyemu ku sente yeah I don't think it's now we need to parking buli omu alina emmotoka waki kyange ebikikuligiza nnyo n'emyaka ebiri bagitokola sente tukulabye odizza abantu n'emmotoka oguze gusente obadde ozijjawo nga nja sibadde nzigale abantu naye banjagala olo nakuwa ku sente just zibeeremu nagamba mbu Azawi kwata Azawi kikyozzaako tusubireyo concert yonna yonna ng'evamu Azawi lwatokolanga ku concert ngawe yeah I'm really giving it a lot of attention this year I want to do a concert and when I'm certain about the dates when I'm going to do it of course tujja kuba tubagamba tujja kukola press conference ekyo mujja kukisaba
line gyokozeseza sinungi. Okay, abantu aba representing Mughetto experience ebadde etya? Yeah. It's really it is like like it's refreshing, yeah, in some kind of way, because you know the people who are looking up to you, abantu abakukkiririzamu and abantu abagala nabo one time to be in the position you're in. And for me as an artist, of course, kino kinkakatako because I have the platform, I have nina like nina ogw'omukisa nti nange bwe mba nfunye what akatono kenzijeeyo mu mirimu gyanje nkola, I can come ninkagabanako ne bannange. And of course ghetto yekyasiza ovaamu ba hustler ekitegeera like ba hustler bakyasinza okukikuba bonna bava mu ghetto like so I had to come back you know tuwayeemu tunyumyemu tuliemu ffenna ku mmere ekitegeera kuba ffenna tuli bayiribi tuyiriba ffenna like yeah we hustlers. Yeah. So oyogeddeko n'omwami abadde wali mu ssomero, tubadde twagala abantu babuulire engagement webadde ne interests. Omwami eyo bakulira ssomero eryo baliteekawo mainly kuyambako baana baneno batalina busobozi kuva kabasobola okulaba nga nabo basoma balina okuva ku nursery paka primary 4 and I was been so impressed. Abaana bwe balabirira be babasomesa which means a lot era ne ajinga like ba artist banange bonna abali era n'omuntu yenna omulala nga olina mukyolina like bambi mugabaneeko ne kuba n'abantu ekitegeera mugabaneeko muba extend the little help that you can. Nze nange kyendiko segera kugabana nabo sijja gamba nti nina nnyonnyo but bwenfuna mukeninamu nga nzija. So we have been having that conversation just you know how we can work together tufuba okulaba nga abaana bano nabo tubayamba nabo ne bafukako somebody with a bigger budget. Yeah man. Thank you very much. So last but not least kino kyekisembayo, in most cases tulabye abantu bangi nga balina talent nti waliwo organizations ezirina okubeera nga zikwasaganya talent n'ebintu abantu bye bakola. So you as an artist tubulireyo ku magezi ge tuyinza okukozesa okubeera nga tumobilizinga talent eyo nebeera nga efuna facilitation. Honestly kino ekintu osobola, the best way you can execute this thing is kukibeeramu. Never na kugamba kisaawa sineno bijja kuyitako but it's a hands-on experience like kubanga sinti china like a specific way out like how you're supposed to do something like buli experience ejango ino gihandlinga nga bweze ate sinti buli experience efanagana n'ey'omulala ekitegeera. Sometimes it's going to be money, other times you're going to need a lot of social capital to bring out an artist or to put that talent at that big level. So you just have to be into it and ngate toyina mutima gwa mpisi kubanga no dala industry yo ku managing talents ya muntu nga amanyi okuvumirira nga totya loss kubanga zo mweziriyo kitegeera olina okujja ng'osazeewo nti kino ekintu oyagala okikola ate nga togenda kudda mabega. Okay. Yeah. Thank you very much. Newaye batugambye nti abakyala basinga hano mwekolera jjammu. Abasinga n'esife. Bw'okola mirimu. Nkola mu bbaala. Okola mu bbaala. Owulira otya okubanga Azawi azze n'abaceekingako omuwangaala nalo? Mwana nze for me yogera mu luzungu. She has done what a lot of celebs don't do. Most of the celebs there are going to buy nga bantu bintu bya rahisi life is osegera owaye munywa ne ka green taka yagala. Kale tupata gambo otya? Kyendi nkozingo kyeshiwo. Tewali. Tulabemu abalambuzi Azawi ki? Yeah, Azawi yajjukidde Java. She's a very lovely lady, so down to earth. Yabaddeyo naga I know where I came from. I cannot go further without visiting where I came from. Abantu bange sijja balekerera, so she came. Najja ne some goods to give back to the community. Naye nga womanyi ghetto president ne Maama Ghetto era nga fa abalina omulamuza wali omunda. Lwaki mmwe? Anti okiwulidde Azawi ayagala kujja mu ghetto ate waliwo ghetto president era appointment eyita mu ghetto president then Maama Ghetto namutwala mu baana wali bakola ki? Yes.
abasinga balowooza nti mwe babasasudde Swangs yabasasudde okushinga Azawi ku ground. No. This is pure love. Tekiri mu sitaani, tekirimu just kwagaliza. Twakola ne Swangs ku roast and rhyme. We kept security. Mwalaba how the show was peaceful. Tewali yakola Kampala. But then nga tulina okulaba twongedde tutya brands ne partnerships okula. Azawi kennyini ng'omuntu kyenamwagaddeko ayagala nnyo abantu ba ghetto. Kyavudde ku mutima gwe. It wasn't ekipange nti azitumiho the brand naye omuntu nga wanajjukira abantu be naye nga tasobola kujja without proper organization. So nga tulina okubayambako organizing nga tasobola kujja mu ghetto. Muyimbi eno okugenda mu ghetto alina kusooka kwebuuza ku ghetto president ne Maama Ghetto. Ghetto eri open, omuntu ali welcome. Wabula wonooba oyagala obutafuna buzibu or to reach to the right kubanga eri ababadde bajja mu ghetto bayitira mu bantu abakulu bajja ne bakozesa abantu ebifaananyi biki bagenda ne balira ku ssente naye ghetto president ya making a sure bw'oba olina kyoyagaliza omuntu bagenda kikutuukako. That is why wetubadde ekabalagala wali etukubamu abantu Azawi b'omuleeseemu abasinga abantu babatwala nga banneekolera gyabwe. Kino kigenda bongerako ki era kigatta kikwazawe. Ekirungi ekisoose ogamba abantu twasoose kutunuulira fact that bano bantu kyebakola ne tusooka ne tukiteeka ebbali. Bantu babaddenga for a long time baddenga nze ndi nabo bajja ne mbakyalira nabo ne batukyalira. They are my long term friends. But Azawi felt the need to give back to the community. Omanyi after the heavy lockdown n'embeera abantu gye bayiseemu kyamukuteko nnyo ng'awulira alina okuddamu giving back. So ne tujja ffenna twagasa amaanyi ne ghetto government nayo neteekako ebintu ne tujja okubazaamu essuubi nti tetubalekeredde. We know that the situation is tough. Twogerezeganyizaamuuko nabo okuwulira ebibaluma so that tulabe how to further support. Kino tetukirayo nga mukikolera Shiba, Waji, Vinka, wabula Azawi. Why Azawi? Bagambye Azawi ng'omuntu yalina ekintu kya bring down to earth. Ng'omuntu anagamba I have a history in the ghetto. I want to go back and give back to my people. Simple as that. Tulaba abayimbi abasinga bonna majority esinga eva mu because right now ogogamba nti Azawi abayimbi abasinga tulaba bonna abasinga bavudde mu ghetto. Bobeera birazi ghetto. Sijja kuboogerera. As for now kwataganya ne Azawi, anyone else is welcome okubanga okuyamba okwataganira wamu n'abantu ba ghetto. All of the artists, by the way, ghetto is so rich in artists. So they are all welcome to come home and give back, visit anytime. Omanyi charity tebagikaka. Maama Ghetto tumanyi nga ghettos ezisinga we zijjuddemu abaana abalina talent. Ate ogambye mulina partnership ne Swangs yeti abaana abasinga zi talent baagala okukolera ku Swangs. Kino mugenda bayamba mutya nga abaana b'omu ghetto abavubuka b'omu ghetto? To suggesting Swangs ekolere like a trial talents a talent search bajja kubasobola okufuna artist ekivudde okubeera nti I believe nti creative industry ya Uganda weneeterezebwa ghetto zisobola okendera because ghetto is artistic, not well educated to hold a formal job but artistic. So creative industry weneeterezebwa ghetto zijja kendera kubanga ebyobugagga byabwe bijja kuba bisobola okubatuuka. I think togere ku security of kino mwe mwachi creatingira mmwe ngaba mmwe oba kiri official like kiri official kuli ekintu kino kiviira ddala waggulu mu bakulu. We waliyo omukolo gwa Galaxy Jahazi waliyo a lot of crime. So abakulu bennyini omu ku bakulu n'akuba essimu n'abuuza kaakati mugenda kukola mutya biki bye mwakoze. Bagambye aba ghetto mwakoze ki mwasazeeko ekivulu ne mubba abantu and we knew it was not us. So and we have been keeping this security in other events
we had to officialize it to proving it that it is not necessarily into omubi kitegeza ghetto. Kubanga n'abamasuti gye bali Make away. Azawi nachi. Kuidi banga machi. Azawi nachi. Kuidi banga machi. Siulia. Ta, mamiria. Energy. Well, some here say. Tibana Uganda. This is your commando. Azawi nachi. Kuidi banga machi. Kuidi ba. Slow dancing. Sibaulira. Kuidi banga machi. Azawi nachi. Slow dancing. Abasindiramu. Basindiramu. Sing for me, but yes. You wanna sing for me too? Yes. Come on, let's go. Sorry. Clap for her. Hey. Clap for her. Thank you so much. All right, see you. Okay, I have some gifts for you. You're going to pick one. No, beba tule mabega mukirasi. Who wants more? Me. Mom, you want more? Okay, now I'm gonna give it to your teacher. You're gonna serve you one more time, right? So, you serve. All right, see you. Like, this is not the first time I'm coming here. I've been here a couple of times. You know, with their names. So not your color.
Olikyakulabirako kirungi eri bana Yes, I would have loved to stay longer, but you know, I have to go and do some work so that I make some money and I come back here eat with you. Is that okay? Yes. So be good students, keep on studying, listen to your elders and teachers. Yeah. Nice, thank you for studying. I'm happy to be here. Yes, I would have loved to stay longer, but you know, I have to go and do some work so that I make some money and I come back here eat with you. Is that okay? Yes. So be good students, keep on studying, listen to your elders and teachers. Yeah. Unless anybody wants to sing for me, but yes. You want to sing for me too? Yes. Come on, let's go. Son. Clap for her. Hey. Clap for her. Thank you so much. All right, see you. Mamiyo, tuyimbe mu mamiyo. I want to be a mamiyo. I want to be a queen mino. I want to be a mamiyo. I want to be a queen mino. Tuyimbe pena. Kwani mara. Hey. Oh.